Musibye mutya abalungi kansube nti muli bulungi era nti omukama abakumye bulungi mu byonna bye mukola. Ku ssaawa zino mbaleetedde amapya ku omuyimbi ow'ettutumu ennyo gwe bayita Rema Namakula era ng'ono ayina concert guno omwezi. Concert egenda kubeera y'amaanyi. Nzijukira concert gyasembayo okuba nayo yali ku Serena era ng'ayina presentation ennungi ennyo. Yajja ku kintu kyalinga kyesubo nga kijjudde ebimuli, n'ayambala ekiteeteeyi ekyali kikyusa colours. Concert yali y'amaanyi era nga ne mwami Kenzo oba omuyimbi Kenzo eyo concert yagiriko yagyatendinga. Rema emabegako awo yabadde ne interview ku TV emu era ne bamubuuza enkolagana ye ne Lydia Jasmine. Mujjukirako emabegako awo waliwo obutakkaanya nga sister wa Rema oba cousin wa Rema Kizibwewe DJ omu mu Kampala mukyala yavaayo napostinga Lydia Jasmine napostinga ne Karuna Ntongo n'agamba nti bano abakyala bayawukanye era ng'ali mubasekerera ng'agamba nti be baalemesa Rema obufumbo kubanga baali beegwaniza Kenzo ate nga bakikola bali babiri ne balwanisa Rema obufumbo n'abuvaamu. Lydia Jasmine n'alowooza nti ajja okudda mu bigere bye ate instead Kenzo n'amukozesa bukozesa. Bwe batyo we byalimu eyo post yali mpanvu nnyo lwakuba oyo omukyala yamala n'agideletinga era n'agenda mu maaso n'agamba nti tekyewuunyisa nti Lydia Jasmine ne Karuna Ntongo bayawukanye era naawe ensonga nti bano bayawukanye lwa Kenzo. N'agamba nti kasita ye muganda we yamubalekera naye they should stop being hypocrites oba balekerawo okuba abali b'enkwe. Kati mu interview Rema gye yayina jjukira oba oli kumikola concerts oba ne press conference oba ne interviews. So mu interview eno bamubuuza nti akyogerako ki ekyo eky'okuba nga takwatagana Lydia Jasmine. N'agamba nti nno mmwe Lydia Jasmine mukwano gwange nnyo twogera era nze simulinaako bizibu ebyo ebigambo byammwe mwabamanyi gye mubijja naye nze obwo obwozibwozi obw'ekito obwozibwozi obwo ze sibuwa budde. Mumanyi ye si mukyala wa ntalo era ne kazini we yavaayo n'akola eyo posti talina kyeyayogera era eyo posti yabaawo for only one day kazini we namala n'agideletinga. Abamu balowooza nti ono omukyala ali mu kwesiba ku Rema naye oyo omukyala oyo DJ gwe mbagamba yavaayo n'apostinga ekifaananyi nga ne Rema nga bakyali bawala bato balinga mu myaka 5 era ng'olabira ddala nti bambi baluganda tali mu kumwesibako naye nga just Kizibwewe mukitegeera ba mikwano. Rema olwavaawo yayina press conference. Kwe press conference ennaku zino Rema abadde yafuna akabina ayina watu nnungi omubiri gwe mulungi era nga waliwo abaali bagamba nti ono omukyala alabika yagenda n'akola surgery. Rema we babimubuuzako nti mukwano bode ogijje wafiganga eyitiridde n'abagamba nti she's in a happy place n'abagamba nti bantu mmwe love enyiriza. When you're in love ng'omuntu omwagala teweetaaga kukozesa products z'amaanyi twetaaga genda ku surgery omubiri gwekola gwokka. Mumanyi oyo omukyala mu kukakasa era ye waliwo ne we yagamba nti waba mu love tomunyumiza ebyombo butalina kulaga mu bantu mbuki nedda ebyo byo yagamba ne social media wadde teyaliiwo yandibadde atambula n'omwagalwa we ku kaalo n'ava wano n'ava eri mpaka nga mubalabye ye yagamba yagalira ddala era ye akakasa aba alina okukakasa era n'agamba nti oba mu relationship nga toli happy obeera tolina body wena oba ofaanana wemba sinyumye ndekeyo mbadde ngenda kukozesa ekigambo ekikyamu wemba sinyumye ndekeyo ndowooza bamutegedde kyembadde ngenda okukozesa awo naye nga ebya Rema byebyo. Ne mwami Kenzo twafunako amawulire nti alina MP omu the youngest MP in Parliament
gwe yafunisa olubuto namuzaalamu baby agamole nagwo nja kuba nga baleetera nago gyegali agaga Kenzo waliwo n'omukyalo omulala abeera USA gwe yazaalamu bingi nnyo nja kuba mbibaleetera bamikwano mwebale ku tuninga in.